Kansooka okulamusaako gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda at large. Butereevu twolekedde eggwanga erya Rwanda era nga tuli butoola ne President Paul Kagame ono nno nga atunnyonnyola lwaki awagira aba M23 era nga atunnyonnyola bingi nnyo ku bikwata ku M23. Tutandise bwe tuti. Well, those who accuse us, I would ask them why they actually don't support M23 themselves, including AFP, you as a journalist. Why don't you support M23? Or why is the question, you support M23 or you don't support M23? First of all, what is M23? Mubumpimpi yeebuuza nti abo abeebuuza nti lwaki Rwanda ewagira abayekera ba M23 naye nga yeebuuza ekibuuzo nti lwaki mmwe abeebuuza ekyo kibuuzo lwaki mmwe temuwagira M23 lwaki temugiwagira era atandikidde mu kubuuza nti ekyali badde kyebuuzibwa M23 be baani. M23 is an organization born in and out of Congo. That's number one. Number two, these are Congolese. And you will hear even Congo admit it. Now, why do they exist? Atutegeeza nti M23 kitongole agiyise organization era n'ategeeza nti erimu abantu abazaaliddwa mu Congo n'abo abazaaliddwa wabweru wa Congo era n'ayongera okukakasa ensonga ey'okubiri nti M23 bannansi ba Congo abatali kubuusabuusa nti ne Congo oba Democratic Republic of Congo nabo bennyini bakikkiriza era bakikakasa nti bano bannansi ba Congo abawedde emirimu. Why are they fighting? Why do they have arms? Is another question. It is also a simple question. They exist because they have been denied their rights as citizens of that country. They are called Tutsis of Rwanda. Fine. But then you need to be educated also a little bit about history. We have Rwandan communities in Congo who are Congolese, and by the way, these are not just Tutsis, it is the same social structure of a country that is also there in Congo. Like, in fact, we have other neighboring countries where they are, but they are citizens of those countries. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 887. Ekibuuzo ne kisigala nti lwaki balwana? Lwaki basazeewo okukwata emmundu? Kagame agamba nti we bali ng'abayeekera era basalawo okukwata emmundu kubanga
bammibwa eddembe lyabwe ery'obuntu, bammibwa eddembe lyabwe ery'obuntu, nti babayita abatuusi ab'e Rwanda ate nga si kituufu. Bano bannansi ba Congo ng'era bwe kiri nti waliwo abantu nga ensibuko yaabwe y'e Rwanda mu mawanga agatwetoolodde naye ate nga bannansi mu nsi ezo mwe bali. We have 100,000 people originating from this community, 100,000 who have been living here in Rwanda in refugee camps for the last 2 decades. Why? Because they are being uprooted from their ancestral homes, persecuted, and sent across. In fact, there are more in Uganda. There are 300, there's 100,000 here, there are hundreds of thousands there in Uganda, more numbers. Nti abantu bano betwogerako aba M23 bangi nnyo Rwanda beerina nga ba refugees, era nti erina emitwalo nga 10 era n'akakaza nti ne mu Uganda gye bali. Uganda erina bangi nnyo n'okusinga Rwanda, nti baabagoba e Congo ku ttaka ly'obujjajjaabwe ne bababoola era bwe batyo ne babasindiikiriza okubeera nga bagenda mu buwaŋŋanguzi. So M23 is born out of that situation. That's why I asked the question. I said, well, why wouldn't anybody else, why are we being accused as Rwanda of supporting M23? And I'm saying even those who accuse us, actually I should accuse them of not supporting M23 because it is as if they agree with the injustice that is being done to this community. Kagame agamba nti eyo yengeri M23 gye yajjamu okubeera nti eba M23 mu mbeera gy'erimu ey'obuyeekera, era nti abantu abeebuuza lwaki Kagame awagira M23 si kyalibadde ekibuuzo, kubanga naye agamba mbu naye yalibadde ababuuza nti lwaki temuwagira M23, nti mulinga abawagira obutali bwenkanya obukolebwa ku community eyo erwanirira eddembe lyayo nga bannansi ba Congo. Otherwise, if you didn't agree with that injustice, you would be actually raising questions. Why these people of M23 being treated like this? Why are we having 100,000 refugees here in Rwanda? That's where you would start from. Not start from asking Rwanda, are you supporting M23 or not? Are you still denying it? Because you are asking the wrong question. The issue is not whether anybody supports M23 or not. The issue is, what is actually the problem of M23? That's the question you should have asked, in fact. What is the problem? What is this thing called M23? Are they human beings? Are they this? Are they Rwandans? Are they Congolese? Are they that? Why? Why do they exist? Why do they even have arms and are fighting in their own country? This is the right question that I should be asked. Bw'oba tokkaanya na butali bwenkanya obwo obukolebwa kuba M23, walibadde naawe weebuuza ebibuuzo nti lwaki abantu bano beeyisa bwe bati mu Congo? Lwaki Rwanda erina emitwalo egisoba mu 10 egy'abanoonya obubudamu ababundabunda abava mu Congo nga bagobeddwayo nga bagamba nti Banyarwanda oba batuusi balina okudda ewaabwe
mbu kyekibuuzo ekituufu abantu kye bali badde beebuuza okusinga okuddaawo okuwoza lwaki owagira ono, lwaki owagira oli, lwaki owagira ono. Kale abantu bali badde beebuuza ekyo. Bano bantu baki? Ba refugees baki? Lwaki gye bali? Lwaki balina emmundu? Lwaki balwanyisa ensi yaabwe Congo gye bava oba gye wali obujjajja bwabwe? Lwaki? So whether Rwanda supports or associated in any way is actually immaterial. It is relevant to the question. Or even you, if you want to educate yourself or educate the public, the question should have been simple. Ask me, by the way, what do you understand the M23 to be? What is it? That's a fair question. That's the one I would wish to be associated with rather than whether I support or not support. N'olw'ensonga eyo nti ekibuuzo ekyo lwaki Rwanda ewagira M23 tekirina makulu, nti ekibuuzo ekyandibadde ekikulu M23 be baani era bajja batya okubeerawo, nti kyekibuuzo kyasuubira okuba nti abuuzibwa, nti era gwe bw'oba oyagala okubaako ky'omanya oba okumanyisa abalala kyekibuuzo ekikulu abantu kye bali badde beebuuza M23 be baani era bajja batya okubaawo. The Kagame you see or there or you like or you don't like is going to be there anyway. I don't need anybody to like me or to hate me to live my life. I live my life whether you like me or you don't like me, and I have my views, I express them, I will do things, I do. So I owe my living to not a single individual or country, even if powerful ones. No, we are all human beings created, sometimes they say by God, I don't know, maybe we are there for something, but so Kagame atutegeeza nti mmwe abatamwagala oba bamwogerera amafuukuule oba bamwagala ye ajja kubeerawo era obulamu bwe ajja kubunyumirwa mu ngeri yonna. Talina muntu yenna gw'alaba alina kakwate ku kubeerawo kwe. Nedda, kazibe ezo ensi ennene. Era ye munnange agamba, atuuse n'okuba ng'agamba nti oba tuliwo ku lwa Katonda oba maybe akabolera akalaga nti Kagame ono enzikiriza ye kimunaddiini oba kugamba kyendigezaako kutegeeza nti akkiririza mu Katonda oba nedda. For somebody to have powers over me, that one I can tell you is not possible. Even the most powerful didn't create me. Who created them, first of all? And we are all here just temporarily. If we are lucky, we live up to 100 years. Those are the luckiest. You know? So the one who is saying all that has also his time, and he'll go like all of us. Everyone has their day. So that's why I can't accept that anyone has powers over somebody else to the point of dictating. Even the most powerful don't have power over us, how we live, how we do. Munange Kagame agamba nti omuntu yenna okujja okweteekawo nti yamulinako obuvunaanyizibwa era yamukontrolinga ku remote, ekyo tasobola kubeera ng'akikkiriza. Era n'ajjukiza ensi nti bannange njagala mukimanye nti ku nsi tulyako makoola, tuli mu kaseera buseera, n'abo bennyini nnyini
abeefuula bakabejja nabo bali mu kaseera buseera nti abo ab'omukisa bokka be basobola okuwangaala paka ku myaka 10 naye n'obutagiweza. Kale buli omu alina akaseera ke ajja kugenda, n'abo abeefuula nti bamaanyi bajja kugenda. Kati n'olw'ensonga eyo Kagame ye bw'atyo bw'ali era ye bw'atyo bw'akiraba. Kiseera kye kijja kutuuka naye agende. Kakati kyagenda kubeera ng'atiisibwatiisibwa abo abeeyita abanene nedda nti bamudictatingire nti kolooti oba kolooti aligaanye. So, but the Kagame has been shaped by that philosophy, that understanding that what I try like any human being and do my best, do what I can do what I have to do. I may have flaws, make mistakes, own up and do good things, benefit others. And so I'm that person. Tell those people that actually to know me is not complicated. It's straightforward. It's me. Then other things we can discuss on the side. Nti ye munnange atambulira mu ndowooza eyo era munnange nti si kizibu nnyo kumutegeera nti gwe bw'omanyi ebyo ebitonotono nga bwakunnyonnyodde awo bw'omutegedde era n'akakasa n'agamba nti naye akola ensobi agezaako bugeza kwegamba buli kimu n'agamba olinga ng'omuntu omulala yenna n'akola ensobi n'akola ebiyitamu ebinyiiza ebisanyusa abalala bw'atyo era ye bw'atyo bw'ali. Kaakati n'olw'ensonga eyo nti ye alinga abalaga nti yeevaako